yeebazibwe nnyo. Kwatako mu ngalo muno omwanirize mu nnyumba ya Mukama ngenda bwe twaniriza omuweereza wa Mukama Simon Zerote. Haleluya. Simon simanyi. Tugenda kwaniriza omuweereza wa Mukama Sister Alice. Yesu yeebazibwe. Kubanga tuli bulungi. Tuli mu nnyumba ya Mukama. We are in the house of God. Ekitiibwa tukimuddiza. So we give him the glory and honor. Katonda omulungi omuyinza w'ebintu byonna tukwebaza olw'amakya ga leero otuwadde obulamu Mukama ogulumizibwa kabaka. Taata olabanga tugenda mu kigambo kyo okuwulira ekigambo kyo Mukama. Ayi kabaka kino ekigambo si kyange wabula kyavudde gy'oli. Nsaba Mukama kitukolemu omulimu eri abatukuvu bo. Leka tukiwulire ayi Mukama era tukigondere tukitambuliremu emirembe n'emirembe. Amiina. God has given unto us. Okumuwa ekitiibwa. Glorify him. Hallelujah. Hallelujah. Katonda waffe atubanja okumuwa ekitiibwa. Our God demands us to glorify him. Mukama atubanja okumuwa ekitiibwa. God demands us to glorify him. Ekyamazima nange nabirowoozezaamu. For sure, I also meditated upon it. Neŋŋamba naye ddala. And I said, for sure, munda yange within me, Mukama mbadde mumuwa ekitiibwa. have I been glorifying God? Ne nkubamu ttooki ng'ekyamazima. I flashed in my soul. Ekitiibwa kye mbadde muwa si kye kibadde kimugwanira. The glory that I've been giving him, it wasn't worthy. Hallelujah. Hallelujah. Gwe weekubamu ettooki omuwemanyi. If you flash light in your soul, Obadde owa Mukama you know ekitiibwa. your soul. If you examine your soul, have you been glorifying God? Mukama omulungi yeebazibwe. Praise the Lord. Ekitiibwa kye ki? What is the glory? What is glory? Waliwo ayinza otubuulyako ekitiibwa kye ki? Respect eweebwa omuntu alina kyakusingako. Now to the respect. Hallelujah. Is something that you can give to a person who is more than you. Ekiweebwa omuntu We give it to someone alina kyakusingako. who is beyond you in something. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Mama Gulo njagala odde sayidi eno. Kipocha. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Mukubireeko mu ngalo muweereza wa kujja. She knows where she can fit. Ebyente bagitidde kubanga tejja mu kitiibwa kye. Haleluya. Mugambe kweri n'eri alondeko ajja ayagala gy'abaatuulamu. I told her to sit in one of the two. Naye agambye n'entebe tejja mu kitiibwa But she also said that this seat is n'asalawo not for my n'atuula mu respect. eri. So she decided to sit in the other one. Mukama omulungi yeebazibwe. Praise the Lord. Ekyo kye kiraga nti kyo omuntu kyakusingako. That's what shows that if someone is more than you, Olaba n'entebe agiwadde ekitiibwa naye ng'eryawo eri empty. Yet it is there empty. Kitegeeza nti nnene ku ye musingako. It Haleluya. means that it is above her. Naffe tulina oyo Katonda ali We waggulu. also have the God who is above, Gwe tusinza whom we worship, atusinga ekitiibwa. who is more glorious than us, Atusinga amaanyi. who is more respectful Atusinga obuyinza. than us. Atuwa bye He twetaaga. has more authority than us. He gives us what we want. Tutuuka mu bakadde baffe. We reach to our parents. Tosobola kumutuuka n'omubuuza oli otya ne maama. You can't say, how are you, mama? Era ofukamira n'ogamba oli otya You maama. have to kneel down and ask. Mukama omulungi yeebazibwe. Praise the Lord. Kitegeeza nti ate ne maama waffe alina ali waggulu naye gwawa ekitiibwa. And it shows that even her mom has a person who is above her. Naye bw'obenga ekitiibwa osobola okiwa maama But wo. if you can respect your mom, Ate oyo ali waggulu wa how about maama he wo. who is above your mom? Katonda atubanja okumuwa God ekitiibwa. demands us to glorify. You can read for us in the book of Isaiah 42. Nze Mukama, eryo ly'erinnya lyange, n'ekitiibwa kyange sirikiwa mulala, newankubadde ettendo lyange ery'ebifaananyi ebyole. Haleluya. Amen. Agambye nti nze Mukama, He said, I am the Lord, ekitiibwa kyange sirikiwa mulala, and my glory I will not give to any other. newankubadde ebifaananyi ebyole. No, my praise to a carved image. Ebifaananyi ebyole bye biriwa? What are the carved image? Ebyoffe bye tusinza. Those things that we worship. N'osinza sapule,
You worship the Lord. n'osinza omulimu gwo, You worship your work. n'osinza omuntu, You worship a person. nti naye mbadde wa kugenda kusinza naye mukwano gwange alina omukola ajja kunyiiga. I was to go for worship, but my friend has a function. Ebyo bye bifaananyi ebyole. Those are the carved images. Katonda agambye tagabana nabyo He bitiibwa. says that he doesn't share glory with them. Mukama mulungi Praise the yeebazibwe. Lord. Ekitiibwa kisigala nga kya Mukama. The glory remains up to the Lord. Haleluya. Hallelujah. Together. Tulabeko ne okubikulirwa. You can also have Ibanya olunyirirwa 10. chapter 4 verse 10. Okubikulirwanya olw'ekkumi, kubikulirwanya 10, abakadde 24 balikunnama mu maaso g'oyo atudde ku ttebe, era balisinza oyo omulamu emirembe n'emirembe, era balisuula engule zaabwe mu maaso g'entebe nga boogera nti, osaanidde ggwe Mukama waffe, Katonda waffe, okuweebwanga ekitiibwa n'ettendo n'obuyinza. Haleluya. Amen. Abakadde balivunnama. And the 24 elders shall fall. Mukama down. omulungi yeebazibwe. Balyeyambula engule zaabwe They will cast their crowns down wansi wa Katonda ne bamusinza. before the Lord and they glorify him. Engule zaabwe kwe kweyambula ebitiibwa. Their crowns is just addressing the glory. Tuteekeddwa okweyambula ebitiibwa bye We tulina. have to take off all the glories that we have. Mukama omulungi yeebazibwe. Praise the Lord. Olina ekitiibwa oli musomesa, Maybe you're a teacher. olina ekitiibwa oli musawo, Maybe you're olina ekitiibwa oli musumba, a pastor. oli mukadde wa kanisa. You're an elder. Kyonna ky'oli Everyone's so gw'okulira famire ye you wammwe, are the leader in your olina family. ekitiibwa. So you have the glory. Naye Bayibuli egambye nti tulyeyambula engule zaffe. But the Bible tells us that we shall cast our crowns down and we bow before the Lord. Mukama omulungi Praise yeebazibwe. the Lord. Katonda atwagaza ekitiibwa God demands us his glory okukimuwa that we give him. mu bye tukola mu mirimu gyaffe. Everything that we do, even in work, Emirimu gyo kiweesa Mukama ekitiibwa. is your work Ku glorifying the mulimu Lord. gw'osigala oweesa Mukama You ekitiibwa. still glorify the Lord in your work. Nagendako lumu I once went ku dduuka ly'omuntu to a person's shop nga mulokole, and she said, naye bwe natuuka mu dduuka lye nalaba akacupa but when I reached the shop, I saw a certain jam. kaali ka buwalagi, It was in a bottle, naye nawulira nga mmenya omutima. but I felt my heart was broken. Ne ŋŋamba oba mugambe, naye ne ŋŋamba I said, should I inform her? Si leero. No, maybe not. naye nagenda okuddayo ng'ate tebukyaliwo nga takyabutonda. But the time I went back, she was not still selling. Era nange ne mpulira nga kati edduuka lye liweesa Mukama ekitiibwa. So I felt like now the shop is glorifying God. Bye tukola biweesa Mukama ekitiibwa. It's whatsoever we are doing glorifying God. N'owensi asobola okujja ku dduuka lye n'akiraba n'agamba mukati n'ono naye mulokole. Even a worldly can come and just spy you. Haleluya. Hallelujah. Mu dduuka lyo Bayibuli osobola ogiwanika wali neweesa Mukama ekitiibwa ne bagamba ne Bayibuli eri In mu your shop, you dduuka. can raise your Bible up somewhere and glorify God. Mukama omulungi yeebazibwe. Hallelujah. Emirimu gyaffe giweese Mukama So ekitiibwa. our work should glorify the Lord. Ebitiibwa byaffe bye tulina Our glories that we have, tubyeyambule nga tuyimusa Mukama. so we should dress them so that we glorify God. Tulina okuvunnamira Mukama. Haleluya. We have to bow down to the Lord. Naye essaawa ya Hallelujah. leero abalokole ekisa kitujjudde. But today we have a lot of grace. Naye ng'ani ayinza okugenda okwenenya eri mukadde we oba eri omuntu gwakoze obubi n'ajja n'ayimirira nsaba kunsonyiwa. Now who can just go for repentance before his like parent and just stand Hallelujah. and say, Ogenda okwebaka eno weebika bulangiti Mukama nkusaba ombikke mu musaayi gwe ekiro ky'olwaleero as you're nyebake going to sleep, you bulungi. just say, God protect me and enjoy the sleep. Nze we nafunye kino ekigambo nakubye ku ttooki. When I got this word, I flashed back. Mala obudde ku TV, I take a lot of time on the television. ne mala okulaba amawulire, After watching news, ne nnyimuka ngende neebake. I just get up to go and sleep. Naye mbeera ntuuse mu buliri otula nva mu ddiiro nga tunnuma. When I'm leaving the sitting room, Bwe I'm ntuuka mu already asleep. buliri njagala nsabe essaala ya ddakiika 5, 6, 7. When I reach my bed, I just want to pray for only 5 or 6. Naye ng'ate ku TV mazeeko essaawa 2 ku 3. Yet I had 2 or 3 hours watching television. Neekubyemu ne tooki ne ŋŋamba naye ddala Mukama awo mba nkuwa Then ekitiibwa. I just find myself and I said, am I glorifying God really? Naye embeera weegolokoka ekiro
But when the situations comes up in the olose ekiroto n'osaba yasawa namba and you pray for one mukama hour. omulungi yeebazibwe Praise the Lord. tuggyemu obugayaavu ku katonda Let's take away this. tutegeere katonda tumanye ekitiibwa ekimugwanira So that we understand God and we know the ekitiibwa ekigwanira erinnya lye the glory that deserves His name. haleluya Hallelujah. bwe tuba tusinza If we are to worship, bw'owulira ng'okusinza essaawa eyo kugaanye if you feel the worship is not going, is not moving at that moment, tokwenyakwenya mukama don't just cheat on God. kubanga ayagalira ddala ekitiibwa Because He really deserves the glory. bw'owulira ng'ettendo ligaanye If you feel you can't praise, tokwenyakwenya don't just cheat Him. Don't pretend. haleluya Hallelujah. mukama ayagala ddala omuntu amusinza nga ddala musinza n'osinza osaanidde mukama naye ng'ebirowoozo birina gye biri tubaddi wano God needs a real worship. You can't worship Him when your mind is kubanga very nina far. pulogulaamu ye bannange ono Because I naye have a program. asinza ne byasinza nga sibiwulira Now this person is haleluya worshiping. I can't even get. I'm not entering the spirit. mukama omulungi yeebaze Praise the Lord. bw'ofunanga omukisa nga gwa kusinza mukama muwe ekitiibwa If you ever get a chance to worship God, bw'ofunanga omukisa nga gwa kusaba mukama muwe ekitiibwa if you ever get a chance to pray, omukisa gwa kwenenya kakkana wansi wa a chance to mukama repent, bow before the Lord. weenenye ebituufu Repent rightly. haleluya Praise the Lord. tugenda kusomako We're going to read zabbuli 29 the book of Psalms 29. 29 verse 1. mumuwe mukama mwe abaana mumuwe mukama mwe abaana b'abazira mumuwe mukama ekitiibwa n'amaanyi n'olwokubiri mumuwe mukama ekitiibwa erinnya lye kye lisaanira mumusinze mukama mu butuukirivu obuwooma haleluya Amen. tumusinze mukama mu butuukirivu obuwooma That we tumuwe worship ekitiibwa ekisaanira erinnya lye we give Him the glory that deserves His name. bannaye katonda akoze binene God has done great things. erinnya lya mukama liwonyezza endwadde The name of God has healed. erinnya lya mukama litulokodde The name of the Lord has saved many. Has saved us. naye ate tulyerabira oddiwa ekitiibwa But we forget to glorify it. kubanga oba lwakuba tubanga abatamulabawo Maybe because we don't see Him. ate ne twagala okusanyusa abaana b'abantu And then we weewuunye desire to please people. haleluya Hallelujah. nze kino ekigambo sikibuulira mmwe mwekka ekyamazima nange kyankutteko This word is also affecting me. nga nvunamidde abantu bangi bannange About for many people. haleluya Hallelujah. naye ekyamazima mukama mu wiiki nyinza okuvunamamu emirundi 3 But I may bow before naye God abantu only for b'ovunamire olunaku baba 3 bateeka times. But how many people have you bowed before a day? bw'obagatta wiiki If you add up them for a week, n'ogatta n'emirundi gy'ovunamira mukama and you sum up the times that you bow before the Lord, mukama omulungi yebaze praise the Lord. baani b'otidde b'owadde ekitiibwa Which people have you feared and you have glorified? naye tujja wano ne tugamba mukama yeggwe nnamba emu But we nnamba come emu here and we say, God, you are number one, you are number one. haleluya Hallelujah. naye ate ne twerabira nti namba 1 waali And we forget that number one is there. ne tutandika kusinza okusinza ne tukufuula kuyimba buyimba And we worship, pretending yet we are just singing. naye katonda waffe ayagala ekitiibwa Our abooluganda God desires the glory. ku mulimu gwo mukama ayagala osigale ng'omuwa At your work, ekitiibwa He wants you to remain mu ntambula yo glorified. mukama muweesa When ekitiibwa you're moving, He wants you to glorify Him. bw'obanga weenenya gyali obanga osaba gyali muwe ekitiibwa If you are repenting or asking Him, glorify Him, respect Him. ekigambo kusaba Prayer, okusaba ekintu asking for something. kuba kafaanani ng'ossa eri omuntu omukulu Imagine you have come to an elderly person. haleluya Hallelujah. ozze okumusaba ekintu You have come to request something. togenda kuyimirira buyimirizi nti mbadde nsaba ku kino You can't haleluya stand and say, I'm requesting. era ogenda kumuwa ekitiibwa You will have to respect Him more. ekitiibwa ky'ogenda okumuwa kye kigenda omusikiriza nawe okuwa kye It's weetaaga that respect that will attract Him to give you what you deserve. Hallelujah.
bwe tunawa Mukama ekitiibwa If we glorify God, naffe agenda tuwa bye He twetaaga will also give us what we kubanga desire. ayagala abamutya Because He wants those that fear Him. naye ffe tulabanga Mukama ataliiwo But we see like God is not there. ekitiibwa takiraba He doesn't see the respect. talaba kitiibwa kye He tumuwa. doesn't see the respect we give unto Him. Haleluya. Hallelujah. naye ng'omuntu atuwa obulamu Yet the person who is giving us life, nze bannaye sibala akisidenti zemponye I can't count how many accidents I've naye survived. ng'abantu bempa ekitiibwa si be bazimponya Yet the people that I give respect, wabula not the people Katonda that ali save me. waggulu. Yet it is God who is above. Haleluya. Hallelujah. we Mukama ekitiibwa. So let's respect God. Ko You can read Abakolinsi ekisooka the book of 1 Corinthians, 10:31. 1 Corinthians 10:31. 10:31. Kale obanga mulya obanga munywa obanga mukola ekigambo kyonna kyonna mukolenga byonna olw'ekitiibwa kya Katonda. Haleluya. Amen. mu buli kye tukola kyonna That as in everything, oba kulya oba kunywa be drinking or drink or oba eating, tuli mu ssanyu litya enjoy mu buli kye tukola kyonna whatsoever means of joy or anything like tukole that. nga tuwa Mukama ekitiibwa. Let's do it as we are glorifying God. Haleluya. Hallelujah. Nze mbadde olumu ntera okuba n'omuze Sometimes I had tebwebuliza A character. mubeeramu omwo nga bwe tutambuliramu. some characters are within us. They are there. Bwe mba nga ndi ku bwangu oba ng'obudde buzibye manya tewali andaba. When I'm at rush, I know that no one is seeing me. Nsobola okukwata ekyokulya kyange ne ntambula nga njawe waba wajja n'enkikweka I emabega. can move while eating. When I see someone, I hide. Oba waba nga waliwo ekigenda okunkubamu ettala n'enkikweka Or bwe if ntyo. something is to flash light in me, I hide Haleluya. it. Hallelujah. Naye Bayibuli egambye oba nga tuli oba nga tunywa But the Bible says that even if we are eating or tuwe drinking, Mukama ekitiibwa. we have to give God the glory. Oba oli mu mboozi ne mikwano gyo Maybe you're conversing with your friends. toyogera nga bo bwe boogera. Don't speak of the same kind of Tonyumya thing. nga bo bye babagala kunyumya. Don't be yoked with their Emboozi conversation. eyiye ekyukeko. Let your conversations be different. Emboozi eyiye ebeere ng'ewa Mukama ekitiibwa. Let your conversations glorify God. Bayibuli etugambye mu buli kye tukola The Bible told us kyonna. that in everything that we do, Haleluya. hallelujah, Tusigale nga tuwa Mukama ekitiibwa. let's remain glorifying the Lord. Mukama yeebaze. Praise the Lord. Ebyo nze bye mbadde nga nkola nti tewali andaba neekweka abantu. Now those things that I've been doing while hiding, Kwenya Katonda kuba yandaba. I'm just cheating on God. Kino ekigambo nze Mukama yakireetedde nze. Now maybe this one is for Mukama abadde ayogera ku nze. Haleluya. hallelujah. Tunyweze okukkiriza n'amaanyi gaffe nga tuyimusa Mukama omuwa ekitiibwa. Let's hold firm our faith Kyayagala as we are glorifying God. kitiibwa Mukama kyayagala. God only requires glory. Ne bw'onoosinza ng'ekitiibwa tekiriiwo tekituuka gy'ali. Even if you worship when your glory Ne is not, bw'oneetendereza ng'onyumirwa bunyumirwa naye nga tolina makulu gy'ogatwala waggulu. even if you praise or worship while enjoying Kumala yourself biseera. and you carry no glory to Him, we Ne are just wasting bw'onojjanga time. ku kyaki bunaku naye ng'omutima gwo gulina kye gugamba. Even if you tarry at church every time, yet your heart is communicating something else. Saagala musumba agambe mbu ndudde okusaba. No, Haleluya. just because the Omala pastor is saying biseera. something wrong. You're just wasting time. Naye leka emirimu gyo ng'okimanyi nti Mukama ku byonkoledde omulimu kanguleke otulo kankuleke ngenze kukuwa But kitiibwa. leave your work with the mind that let me leave this work, all this, so that I glorify God. Mukama omulungi yeebaze. Hallelujah. Naatera okumaliriza. I'm about to finish. Tugenda ku buli The book of Psalms 96. 96. Zaburi 9:8. Mumuwe Mukama ekitiibwa ekigwanira erinnya lye. Mulete ssaddaaka mugire mu mpya ze. Kale mumusinze Mukama mu bulungi obw'obutukuvu. Mukankane mu maaso ge mmwe ensi zonna. Haleluya. Amen. Bayibuli egambye nti kale musinze Mukama mmwe mu bulungi obw'obutuukirivu mukankane mu maaso ge mu ensi zonna. The Bible said that, Kiki you worship bayita the Lord, okukankana mu maaso ga this beauty Mukama? of His holiness. What is trembling before the Lord? Haleluya. Hallelujah.
kye bayita okukankana mu maaso ga Mukama kwe kumanya nti w'amaanyi nnyo. Trembling before the Lord is the knowledge about his mighty. Naye ffe Katonda tumulabanga nga bw'olaba omwana wo. But we just look at God as we see our Tewali kukankanira Katonda. not even trembling at all before the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Bayibuli egambye nti tumukankanire. The Bible told us to tremble. Olw'emwenda ne lutugamba nti kale mumusinze Mukama mu bulungi obw'obutukuvu. Then verse 9 told us that, oh, worship the Lord. Mukankane mu maaso ge mmwe ensi zonna. Tremble before him, all mwogerere mu mawanga nti Mukama afuga. That say among nations that the Lord reigns. Hallelujah. Hallelujah. Tuwe Mukama ekitiibwa. Let's glorify the Lord. Tukankanire Mukama. Let's tremble before him. Tumuvunnamire tumutegeere, ekyo kitwala ddala lya kumutegeera. Understand him. That one takes a step of understanding. Kubanga bw'oba tomanyi gw'okankanira. Because if you don't know whom you tremble to. Naye omusirikale ow'ekyambalo bw'ajja wano ne bw'abanga ayise mu bavubuka bakankana badduka. But if a soldier just passes kubanga bamanyi ow'amaanyi waali. Waliwo ow'amaanyi azze. Because they know that it's a powerful person that naffe tumanye Katonda waffe. We should also know our God. Olunyiriri olusembayo. The last verse. Bayibuli etugambye nti nga tuwaayo saddaaka. Saddaaka ey'okusinza eyo saddaaka. Saddaaka ey'okwebaza Mukama eyo saddaaka eweesa Mukama ekitiibwa. Saddaaka ey'ekiweebwayo kyo kyonna obudde bw'owaayo eyo saddaaka. Biweese Mukama ki? All the sacrifices that should glorify the Lord. Bannaye n'omuntu atalina kyava. Kale mwewombeekenga wansi w'omukono ogw'amaanyi ogwa Katonda alyoke abagulumize ng'obudde butuuse. Haleluya. Twewombeeke wansi w'omukono ogwa Katonda alyoke atugulumize ng'obudde butuuse. Oyo eyeewombeeka omwana eyeewombeeka muzadde we gw'ayanguwa okuwa ekintu. Mukama omulungi yeebazibwe. Toleeta malala mu nnyumba ya Mukama. Nti nze nina ekitiibwa, nina diguli ku mutwe gwange. Naye bw'owombeeka mu maaso ga Mukama omanye kikyali. Naawe akusanyuse ng'obudde butuuse. Mukama Taata tukwebaza olw'ekigambo kye watuwadde. Tukwebaza kubanga kituwadde okuyiga. Mukama tusaasire wonna etubadde tukoze obubi. Ekitiibwa kye tubadde tetukuwa Mukama. Tusaasire era otuwe amaanyi otuze bujja Mukama. Tufuuke ekitonde ekijja ekikutegeera. Tusabye nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Mukama abampeera omukisa.